Jo nazze ne mbabuulira njagala kusooka ku kintu kino ekya bannaffe abali mu struggle naddala okwogera ba commanders ba online warriors. Ffenna twesanze mu kattu era njagala kunoonya omu ku omu. Bayibuli egamba mu Isaaya 5:4 bwe mba serabidde bwe mba misquotinze chapter eyo. Bayibuli egamba teri kyakulwanyisa ekiriweesebwa okulwana naawe nekikuwangula, era tewali lulimi obubaka nakabuulako emirundi ng'esatu n'okusoba. Olulimi kyakulwanyisa, okwogera kyakulwanyisa. Tujja wano ne twogera ebintu abantu ne bagamba abo boogera kulw'okuba bali eyo, lwakuba bo bali bweru, tebali ku ground. Buli muntu wali struggle agifuna kyenkanyi, tosobola na kukikkiriza. Waliwo ekisinsa ekizzeemu okusituka ku baana aboogera ku internet. Buli omu bamusomye ne bamufunako ekintu. Era nyongera obbakuutira abali mu nsi ez'enjawulo, bw'oba obadde nze nakoma okufuluma okubeera mu public nga His Excellency Kyagulanyi ali wano. Si lwakuba nti ntya, si lwakuba nti ndi mutiitiizi, naye okwekuuma n'okuzibikira wonna wasobola okuva omulabe okuyita. Njagala okukuutira Tikyalumbuye yongera okwebereramu, simanyi oba obulamu bwe obutambuze oti, I don't know. Dog Nation yongera okwebereramu ennyo. Dog Nation ne Kiseka mu ekituufu Mugisha Monda alina ekintu kyayogedde n'agamba nti bagenze mu internal affairs, banoonyeza mu internal affairs, basindisa abantu e South Africa okugoberera ebiwandiiko byammwe muli mutya mu South Africa. Bingi mu vidiyo eyo gundi yayogeddemu ebyobulimba bingi. Mondo omuli risiiti ze yalaze mbu Kiseka kwafunira ssente okuva mu NRM. Ekyo si kituufu, naye ekyokukebera mu internal affairs kituufu. Yes, ekyokukebera mu internal affairs n'okubagoberera muliyo mutya, mulina biwandiiko ki, mukola mutya, ekyo kituufu. So Dog Nation ne Kiseka mwongere okwebereramu ennyo e South Africa. Twagala mulye ku bibala by'entuyo zammwe nga struggle eno egguse. Tikyalumbuye webereremu nnyo nnyo nnyo. Gwe watukubyako pressure kati otutte. Twaka abamu emitima gigenda giterera butereezi gibale ginnaterera ku nsonga yo. Yongera okwebereramu nnyo okuzibikira buli awasobola okuyita omulabe. Uptop nawe gy'oli webereremu nnyo, nange nebereremu nnyo. Nze nakoma okubeera mu lujjudde mu open gundi nga ndi ne His Excellency lwe yajja. So nfokasinga nnyo ku ekyo ekyandeeta. Mba ndi ku mulimu, mba ndi waka wange. Mba ndi ku mulimu, mba ndi waka wange. Emirundi mingi nfuna invitation z'Abannayuganda wano, get together parties ez'enjawulo, biiki, meeting za Nuupu, naye mbeera nnyo tight ku mirimu. Mbeera nnyo ku mulimu. Wankubadde abantu abamu bagenda bagira bansalako dda omugambo mbuno sikola, ntudde butuuzi. Nkola kyobulaba programu ekyuka nudde eno. Nsooka kujjawo programu za mirimu, then nendyoka ndaba ekirala kubanga. So nabagambye eggulo